is good. Tulina bye twawulidde enkolagana ki gy'olina ne Musiya? Ali mundeko? Kiki ky'otegeeza mwezi? Musiya namutereka mundeku yaya. Kaba tonakawulirako. Akayimba twakawulidde. Ke kayimba Just. Oba ali mundeko ebyaddala nga muyina engeri gye mwekwasaganya mu ngeri emu oba endala. Olinga yamussa mu ccupa. Omunakenya bamussa mu ccupa. No, but Musiya is my friend and we're working together tukola naye. Ali mu tiimu yaffe ndowooza kyo mukimanyi. Kitegeezaamu kati ye manager wo omupya. Yeah. Black market waviiriddeyo ddala. No, black market is distribution and marketing. Ombaleetera project nga teriiko kakwasa na muntu mulala, they can distribute it. Yeah. Kati gwe atandise okutabula Musiya ne Jeff. Kino oli babaleta teriba ku YouTube. Nawe. Shakirah, gwatabula Jeff ne Musiya. Bami sina gwentabula. Kino oli babaleta teriba ali ku YouTube. Ababiri abo baadde bakwatagana nnyo nga ba mukwano. Naye twawulidde nti baayawudde. Bakyakwatagana ezo ŋŋambo. Ebyaddala. Era nti gwe omu abatabula era kwe kwaviiriddeko okwawukana kwabwe. Jeff Kiwa ne Shakirah Musiya. Naye ndabye nammwe. No, bami bakyakwatagana. I don't know why people are saying baawukanye. Tebanaawukana bakyakwatagana. Abasajja tebaawukana by the way. Abasajja tebalinga bakazi. Ate Musiya takyateeka ssente mu pinki. Pinky? No, sente ziri mu company. Nga company. Teziri nti za muntu omu. Ziri mu company. Twawulidde nti sente zonna za shiftinze okuva ewa Roma Pinky kati ziri wa Shakirah. Era Pinky takyalina kyabagamba. But I've been here before that. Sicho? I've been here and I've been producing music before that. Yeah. Company eri wamu. Wagenze kutabula ndowooza eyo kubanga no honestly speaking sina kyentabula nze kiringa wona meeting omuntu and they introduce you to someone else then nemufuka ba mikwano kiringa wona n'omukwano gwange ne introduce nga gy'oli ne mukwatagana nnyo we all meet people through people naye nga tewaliwo buzibu. Okay, Musiya ogambye ali mundeku kati gundi naye ogenda mukubirayo nga ali mu ccupa jeefu anti mukwatagana ewo kibalansi mukubira ekiyimba nga nti eyakati ali mu ccupa anti Musiya ali mundeku. No, we can't do copy and paste kati kino already kikoleddwa so it has to be something else. Sobola kukopa na kupesting. Shaki fenga ffe tutegedde nti gwe ne Jeff Kiwa ekituufu kiriwo temukyakwatagana era ssaawa zino Musiya yakukwasaganya mu ngeri emu oba endala nti yagenda okuba nga akumanaginga. Ensonga zino twagala abantu ziklarifyinge bulungi nnyo ensonga abantu bazitegeere. Ekituufu ki? Ekituufu ekya management. Sina nze buzibu na muntu yenna. Sina buzibu na muntu yenna. Tolowoozamu kiyinza okuaffectinga musically cause obadde odiilinga n'omuntu abadde mu industry for some good years and Musiya yakajjawo. So music is not the only qualification I have or career that I can focus on. Yeah, not just music is passion first of all, and I think you guys have seen me do my music even before meeting people that I know now. It's something I love doing, so there is no beef. There's no beef na mutiena. Kyetugamba nti tewandiyagaddeko music wo nti atandise okunnyikira mu bantu yeeyongerere ddala nti obadde anda Jeff nga Jeff apromotinga apika kati omuntu gwozzeeko tabadde nnyo mu industry. Munange Allah yabikola sina Jeff. It's Allah yakola buli kintu. You just get to meet people because even before TNS nali nakolako ne Moswa. I worked with different people and I got to know about him as well. So it's just how Ugandans look at things. Nenga katuna yaba yakitegese. If tuli meant kulagana we shall. If you're not meant to we shall not. Nenga there's no problem on my end to what it is. Itegeeza Musiya ne Roma Pinky akyamusaamu ssente. Simanyi oba yabadde amuteeka mu ssente, si yabadde amuteeka mu ssente. Yabadde amusaamu. No, they work together like TNS and a team bonna bakolera wamu.
they come together. If they have a project, they work in a project, and they make it work. Yeah. Musi yali part of TNS. Yeah, but akola nabo. Ye ng'omuntu ali atya, how would you describe him? Who Musia? Musia is carefree. Ayamba abantu bangi, first of all. Mu Uganda munaina abantu bangi abam relying on. Like Mugabe is very giving and he's friendly. Nera nga bamanya abantu biba mubiri. Sometimes you don't get along with some people, then ye muntu abaine zibino muntu, he wants to solve it. Agala kiterere. Tagala berawo nga ominako obuzibu ate ng'oli around him. Tosuubiramu nti bebano abakyakaze ba socialite abajja okulya obuli ssente just kusaasaanyaamu kaawo nga ebya music si bye baliko bazze kunyumirwa kunjoyingako bulamu n'abacelebrities abalala. Ye ng'omuntu, he believes in talent so much. Ayagala nnyo pushing because before that yalinako ne Shidi Styles, I think mamulako, then yalinako Omuyimbi omulala gwe yalinako, then yakolako ne Diamond, yakolako ne Jeff, bachali bona ne Shiba, whatever. So he's a person ayagala okulaba talent nga yeyongerayo. Like talina buzibu with anyone. Ekyokuba ng'abeera ne Pink ng'abeera naawe olyoke nakyo. Nze sina buzibu namusangawo. Sina bintu ebyo mbuwono oba omunyigidde toyogera n'oli nze siri bwentyo. Yeah. Yeah, it's a talent. Kati abantu balina obuzibu nti ono aba nnyigidde akubirayo n'amugamba don't talk to them oyo toyogera naye tekyakolagana naye nze sina buzibu. You don't choose for me. So ekituufu kiri nti Jeff ne Gundi ne Musia bakyakolagana. Basajja, they are together. Nejjo babadde bonna. Yeah. They've been friends for over 8 years. Kati go, I need to come and break that bond. Who are you? You are Shakirah. No, I'm not saying I broke the bond. I'm just saying like it's rumors. Abasajja tebalinga bakazi, my friend. Tebalinga bakazi. Olande wabba mukazi wamala ne muddawo. Engeri era nga gy'otugaye nti oli mukazi. Osanga ye yakutoddemu nene enzulusa emmotoka ng'ovuga ya bbeeyi nnyo. Motoka mpangise. Let me ask you, Ibra, do I look like I can't afford such things? Come on, guys. Do I look like I can't afford? Really, I can afford these things. I don't know why Uganda as well. No. I grew up in a country where you have to work and get what you want. So, it's just like do one on Chayimba, but I can afford it. I can afford it. I can even buy you one. I can afford it. Oh, thank you. When? No, what I mean, like, if I work, I can afford it. So this shouldn't be a reason why chori no muntu muyagulide motoka. Eno motoka chikachi? It's a blue tech. Sorry? Blue tech. Blue tech? Blue tech Mercedes. Osobola ginnyonnyola erimu ebalulwamu mu ssente nga mmeka? Blue tech does emitwalo nga 7-8. Ezaddo? Yeah. No, like what I'm trying to say is I can afford it. Yeah, I can afford it. It is a good thing, but it doesn't mean to I can afford it.